Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV 1 yonna gy'osinzira okutulaba olunaku lwa kutaano mawulire gaffe agataaliko omutontongo. Omusomi nze Sharifa Namuyomba awamu ne munange Mebo Omulungi ate tumanye biki ebitambudde mu ggwanga okuva mu bitondo eby'enjawulo. Tutandise nga twetegekera okwogera kwa President okusookeredde ddala eri Paalamenti y'e11 mu kisanja kino kiyite State of the Nation Address. Abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe biki President byalina okutikako essira. Katubirabe. Kateeka yonna oba bekikwatako balabe ng'omuntu owansi naddala owansi baffe tusuubira nti baba bakubaika balinamu kasente owansi omuntu nganza asookerwako ali wano ku ground kufuna mpola jjanga olwali nvudde waka zenfunyeze ez'okulya kati ezo zo nzifunye ntya okubeerawo ng'ate natambudde navudde gye nvudde nentuuka wano wenzizo zinoonyeza naate nesifuna nenzirayo nenkya bwentyo n'olunaku oluddako bwentyo kati bwe mba sifunye ekiddako awo kiba kitumanyi. Nze mbadde nsaba akendeeza emisolo. Ebintu byonna bino okulinnya kisinziira ku misolo. Kankuwa example, senga osuubula emmotoka oba n'ogijja e Dubai wano eyinza okuggwera ku $8,000,000 kaŋŋambe nga buno obumotoka bufitiizi. Naye ate olutuuka ennakawa ne baga nti ate twagala. Bwe gandibadde poliisi etandise okunoonyereza ki ekivuddeko ekintu ekyo. Lubega annyonnyodde engeri muka mwana we gye yajjamu awaka n'engeri gye yabalabiriza ne yeetugira mu nnyumba. Tegezeddwa nti omugenzi yaliko mu ddwaliro abadde b'emitwe ebitabika omwaka oguwedde era n'asiibulwa nti awonye nga basobera nti oba oliawo kyekimuviiriddeko okwetta. Mbeera eno erabika evudde ku mutwe guno engeri gye gubadde gwakyamagana kuteeka okuba nga kuvudde ndowooza n'afuna muli ekimutuma kimugamba nti wejje mu Ise Bukoma Nsimbi eyitiddwa bukubirire n'esalayo omulambo gwa Nakiwala ne gutwalibwa mu ggwanika Masaka okwongera okwekebejjebwa. N'abantu bana bakwatiddwa olw'ettemu eribaddewo mu nkaayana z'ettaka eri mu disitulikiti y'e Kasanda. Eyatiddwa Peter Batakayire abadde akola ku Lake Wamala Farm ng'abadde aleka ekitundu ku ttaka lino w'atambulira ng'akola ogw'okulawuna. Abakulira faamu eno bagamba nti ekitundu ekyo abadde ettemu waliwo omusajja akayanirawo ng'alya n'abakuumi ab'emmundu. Awafiiridde omuntu kyategerekako nti mwami Mubiru Eria bamulagira ajeyo private security company eyo eyassa omuntu waffe. Omwogeza poliisi mu Amala Region Rachel Kawala agambye nti abakuumi ba Mubiru bakwe Batakayire essasi ne bamutta era banaku bakwatiddwa. Tuli mu kunoonyereza ku ttemu nga lino lyakoleddwa nga likozesebwa masasi. Naye omuntu omu waabanga asobola okulemesa abantu omutwalo ate ng'eno factory n'enteekateeka y'okuwa abakozi 4,000 n'abalala okusuukawo omutwalo gumu nga bawutugrowers aba ali kulemesa enteekateeka ya gavumenti. Twagala poliisi bw'ebanga yeetutta omulambo postmortem efume ng'erikirya abantu abakoze ekintu ekyo basobole okuvunaanibwa. Yowa John Bosco ne Luka Kajiri bakusakidde gulino ku Bukedde TV 1. Ate ye abadde mmeeya w'e Lukaya Gerard Ssenyondo ayanukudde abadde amujeregerera nti tamanyi Luzungu era ng'okukakasa bano asomye ekiwandiiko ekivudde wakaawo e Kalungu. Okwogera bino abadde mu lutuula omwasiibulidde bannakalungu. Abadde mmeeya w'e Lukaya Gerard Ssenyondo ayanukudde abamujerega obutamanya Lungereza ng'asobola okulwogera n'abatoogera Luganda era okubakakasa kino asomye ekiwandiiko ekyavudde ewakaawo e Kalungu. Kikyamu tiyasoma tamanyi Lungereza naye nali nzivuunudde eby'Olungereza bye boogera n'enjogera birala. Olungereza nalusoma naye ndwogerera we lwetaagisa. Ssenyondo abalabudde obuteenyigira mu nsonga ze batalinaako bumanyirivu ng'ez'Obwakabaka n'ez'eddiini kubanga zitabulatabula obutebenkevu bw'eggwanga. Kabaka ensonga za kabaka bw'oba tozimanyi tozigendamu. Ndeegayiridde Mr. Tamale
bino abyogeredde mu Lutuula mwasiibulidde n'abakiise be abataakomyewo mu kisanja kino mwe bayisiriza embalirira y'omwaka 2021-2022 ey'obukadde 974 abakiise nga bakubirizibwa abadde sipiika Ephraim Ruyombo Sekuubwa baganye ekyakulira abakozi mu kalungu okubaddiza yinginiya eyabakolera emivuyo nga twagala okubbika Lukaya Town Council newe badde etuuse yeeyongerereyo ddala wansi mukkiriza omunene oyo yakomewo wano. Omuntu oyo bw'abanga alaba saabu kawunti zonna mu kalungu zimugaanye amuzeeyo ku minisitule emukwate mugabe gye mukoze eki. Abakiise era bakkiriza Town Clerk Mildred Nalulyo okusasuza bannalukaya omusolo. Abantu buli muntu yenna agenda okukolera mu Lukaya amanyi nti omusolo tukola ki tuguwa enteekateeka ereme kubeerawo. Lukaya bw'eba erina eddaala ery'okugisuumusa okutuuka ku municipality eby'omusolo temubitya nnyo. Kinyiiza nnyo abantu abamu tubetwala mu kooti naye yembeere tulimu okuteekamu abantu disipulini balerekerawo okumenya fiire kubanga gavumenti property ate omuntu alitaddeko yalina ogijjako so si muntu kuba eri nti kasiri bakataddeko kajjeko. Meya Ssenyondo amuwagidde n'agamba nti wadde mu kisanja kye asasudde amabanja gonna ge yasanga mu woofiisi naye emirimu mingi egitambudde akasoobo olw'ebbula ly'ensimbi. Nga nakkiriza emmotoka singa ebizimbe ebimu